Mubano musobera okubamu na FDC Dr. Kizza Besigye, Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago n'abalala. Emisana ga leero poliisi ekuttemu na FDC Dr. Kizza Besigye oluvannyuma lw'okuba abasirikale ababadde bagumbye ku maka ge agasangibwa Kasangati. Poliisi ebadde eganya abagenyi ba Dr. Kizza Besigye okuyingira mu maka ge ekimujje mu mbeera era okukkakkana nga bawuttudde mpi awatali kutaliza mukazi na musajja. Poliisi ebadde egezaako okulemesa okukola olukiiko eno nga babadde bategeka okuba olukungaana mu kibuga Kampala okusisinkana abasuubuzi abagobwa ku nguudo gye buvuddeko. Omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kaweesi agamba nti bafunye okutegeezebwa nti bano bali mu ntegeka z'olukungaana olufaananako bwe lutyo mu kibuga. Atembeeyi n'abo bonna be bagoba ku nguudo z'ekibuga Kampala nga waliwo bannabyabufuzi ababakunga nti beekalakaase bateekewo n'obwegugungo obw'enjawulo okulaba nga bagaanira ku nguudo nga bajeemera ekiragiro gavumenti kyabawa. Ffe nga poliisi tugamba nti byonna bye bakola bwe biba nga birimanya mateeka tebijja kukkirizibwa kubeerawo. Ate ekituufu kyo kiri nti bimenya mateeka kubanga tebategeeza ku poliisi, ate tewali poliisi tesobola kubakkiriza kuteeka bwegugungo mu kibuga Kampala wakati. Ono era alabudde bannakibuga okwewala okwetaba mu nkuŋŋaana nga zino olw'ensonga nti zimenya mateeka. Wabula mu mawulire amalala, Kaweesi ategeezezza nti abaduumizi ba poliisi mu mawanga agali mu buvanjuba bwa Afrika bagenda kuŋŋaanira wano mu kibuga Kampala okusala entoto ku butya bwe bayinza okwongera amaanyi mu by'okwerinda mu kitundu kino. Bano bagenda kusisinkana abakungu okuva mu poliisi ya Italy. Tulina ekibiina ekitugatta nga poliisi ekya Eastern African Police Chiefs Corporation oba kye tuyita EAPCO. Kirimu ensi 13 abakulembeze oba abaduumizi ba poliisi mu nsi ezo bagenda kujja wano olwaleero ng'ensonga ebaleese bagenda kusisinkana akulira poliisi ya Italy gwe tuyita Commander General wa Carabinieri agenda kujja wano olwaleero abasinkane okulaba nga batema empenda okusobola okukolaganira wamu ate ne Italy okulaba nga etuyamba mu awamu nga poliisi ey'omu kitundu ekigazi. Alipoota ekunganyiziddwa Garrett Kagaba, WBS.